Beyond the newsroom, where untold story is revealed. KBS TV kutusako Friends of MC Meya omwereza wayo awereza omuntu wawansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ngayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana-Ganda ku meeting point. Tukaereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen, lesente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka olusenegende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lili Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown ne Niro, Biswanka, Ashro Wempere banemeddewo ng'okuyingira mutwalo gumo VIP emitwalo ebiri emmeeza emitwalo 5 emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagiddwa Salon and Sansu Center Kuhama, Balloon Power Center, Skype Stores and Travel, Julu Quality Properties, Dr. KG Buildings, Tim Bakery, Viva Organic, Sylvia Auto Parts, Natty Hands-On School of Skills, Bulwanda Real Estate, Friends of MC Meya, twesangeyo. Okay, mbadiriza kurati mu ovolya episode eno ku Beyond the Newsroom omukutu semakutu ogwayiwayo kukutuusako ensonga semasonga koteka SRK Media. Njagala okwebaza mwenna abalaba programs zaffe ez'enjawulo abagenda maaso n'okubanga ate musubscribing kyemukola kya mwendo mungi nnyo nnyini ddala yenzedeni olwaleero ndina omukulu Kabaya mubadde mumumbuuza nga mugamba kubibona agenda maaso n'okwogera agagambo gano lwaki totuleetera Kabaya nange ne ngamba kamunoonye ate bo baleetera yagere maaso n'okubeera ng'omusajja abagirayo ebyama oba ddala kituufu simanyi kituufu babi yanoba nga n'agenda ewa Bebekulu era kituufu Zuwena bwe yanoba n'agenda ewa Bebekulu omusajja yakubira Bobby essimu biki ebyabaawo ye abafe gwe gwali omulundi ogusooka Zuwena okunoba ate waliwo ebirala Zuwena Babi yamugulira ne kungoye ate omuniga byatogera anyway ansayisa okulaba muganda wange ogamba otya onewunyisiza okuba nga oli simple wallahi abantu bawo hadi time ng'omukubidde essimu ne Kabaya we bale kuba muntu mulungi nkwagadde kana akaseera ke tulimu tetwagala muzannyo tuyina okubanga kati wano gwekoze kitegeeza balala nga 5,000 bajja kumanya osanga ngamba 5 abalala 10 kuba message ebeeyiseewo kati bwe neekweka ate binagguka bitya mazima kitegeeza nina okubeerawo tukole emirimu yaman kyakabe Kabaya webale kukola mpola amazima amatuufu oli inspiration eri abavubuka bangi n'abantu ffe bebaleba nga batuyisaamu amaaso abaana b'omu ghetto otuwa ekyokulabirako ekirungi webale kukola Kabaya tujja balagako webale yigiriza abantu lunda nkoko era nziramu bakubiriza buli maka muntu w'omukyalo ekitono nnyo yalibadde n'enkoko nga 3 ekitini 3 kubanga byaliwoko nene bigenda nga bivaawo olw'embeera ezebeerawo okitegedde nti ebintu bikyuse nnyo abantu banyigiriziddwa nnyo tebabuusiddwa naye emirembe giri babadde bababuusa nze nagamba okutegeera kwakoma ndowooza kubanzaala kyogamba ffenna abaddakaawo kati generation eyaddako erowooza nga poloti fuuti wamma okimanyi mpaawo n'omukufa alowooza agenda aguleyo yiika awoza bwe ngulako 25 awo okwa 3 neteekawo bulumu 2 ate sibo n'avimba mbu yazimba kati ennaku erumira oyo mukakomera buladi nzembimanyi abanga ali mu kakantini nkugambye gwe teweegomba ng'omuntu gw'olaba mbu yawonye obupangisa alina ennyumba ey'okusulamu awo wabula asigala mu bulamu bwe bumu kyalina ekyenjawulo nti asobola okwekweka omwo n'akweka embeera ekitegedde naye abasajja balekanga zisikwe ya mayiro kati ettaka ly'endiko lya Kamulegeya liva masanafu paka Wakiso tegedde n'osanga kasiri emabega woolaba oyo w'emigaati mu lusozi woolaba nga yaleka kumpi kyalo kiramba abaana kye bagize bagabana nti babadde balekawo bye banaabalekera ne kati 40 bagenda gabana
Naibana Kabaya embuzi yenyuma. Kabaya. Abatulaba babadde bakumbuza era nga beetaaga Kabaya abeeko byatotangaza. Omukulu the Gagamelo boss Bebekul yavaayo wiiki eno gye tukubya amabega n'ategeeza bulungi nti ekyamwawula ne Bobi Wine kyali ekintu eki mukazi we Babi yanobanga n'agenda ewaka ewa Bebekul n'asiisiitira nga bw'agamba Zuena munnange omukyala ayogera naye mpola mpola addeyo ogutali mulundi gumu oba ebiri kyokka embu Zuena yerwe yanobako n'agenda ewa Bobi Wine Bebe nga akubira ani Babi akasimu ng'amugamba Babi nti munnange omukyala oyo nnagenze naye mbadde nkusaba oyogereko ko naye omukyala akomewo naye Babi n'abuulirako Bobi ate yakubira musajja ng'amugamba gwe boy oyinza otya okubira mukazi wange essimu abadde tokimanyi ate gwe nze nagambye oyende yakiwulidde bubi yagambye Bobi n'akwata essimu eya mukazi we ng'ebyo byonna kuzalawa kubanga nze sikirabanga nako nti Bobi Wine akutte essimu ya mukazi we ng'evuga wali ate kisoboka tekibanga nayo yadde ogitunulamu talina budde obwo wabula yalimbye ebintu bingi yagambye yanoberayo emirundi bwagamba abadde nga anobera eri kitegeeza abadde amaze ebbanga ng'anobaanoba naye kyokka salina kyanoonya nze kinsobera nakati yanoberayo gwe tolina bujulizi ekyannyiziza ennyo mukazi we Zuena oyo butamugambako nti naye ebintu ebyo byokola bituswaza Zuena abadde akimanyi nti Bebekul alimba era ng'akirabira ddala naye oba kiki naye tewalabye nga bwamukoonako Zuena nga bwakwata ku Bebe ndozadde nga amuwasigira nga naye musajja lekaawo yokoonako tekigasa mugambe naye tolimba kyali badde kituyamba okuba nti baalizeeyo ne besootinga ekyo tekyali munobeza naye kati naawe Kabaya mu bantu awo olabye kyeyakoze gwe wekimutuusizza kyeyakoze Bebekul Zuena n'atagamba Bebekul nti tolimba mwami okitegedde kati naye ali kkaliro ate kati nno kambalabule bano bakyali gwe Bebekul ne mukazi wo singa muddamu omulundi oguddako byengenda okwogera temujja na kusula mwenna nze nkubuulidde byenja okukugamba gwe sikanga bino si bya katisi okitegedde ojja kunnyogoga ne mukazi wa nnyogoge amaka gatabuke kati twesonyiwe okitegedde kubanga alimba nze mbagambye tanoberangayo ekirala takwatanga simu ya Bebekul Bobi Wine takwata simu ya Bebekul ne bwagirabanga boogera n'oli tasobola kikola ekyo nakyo yalimbye wabula nabadde nsuubira Bebekul okukkiriza nti Bobi Wine yannyamba kubanga ekituufu e Kampala wano si kyangu kulabirira mukazi n'abaana Zuena bwe yanoba n'abaana teyajja bwomu ekyo nakyo teyakyogedde tolaba nti yalimbye kati nakyo nze mugambe nti kyogere kubanga yasobodde okuvaayo n'abyogera nga bwe yabyogedde nti mukazi wange yanoberayo naye tugambe nti n'abaana kuliko n'abaana gw'omanyi bye baalya ne bye baanywa ebbanga lye baamala gambye bamugulira n'engoye ffe tulina obujulizi n'ebifaananyi yabiraba n'asiima sali nti tetulimba byali kiriya nnyo era obulamu omukazi yabwegomba eri wanyuma Kabaya kyogambe magere wanyuma kati okusinga ekiwatule akati kagambe ekiwatule yaliwa yali asulawa Bebekul ebbanga lyonna lye tubadde tumufayita tubadde tumubanjanju katugowaaye era Zuena naye yali yeebazizza ne Bobi Wine okuba nti abadde akubiriza nnyo bbaawe okuzimbira Zuena enju abeereko obulungi naye nga Bebekul atoba bwagulayo ebimotoka eno akaliro kamwokya omukazi ayagala ssente z'engoye taziina bye byano by'omukazi okitegedde sokoleke omukazi ki ekyamunobya
omukazi Bebe Cool yatunulira nnyo ebintu ebirala mu bizinensi ye ng'alaba akaliro Bobi Wine amutwala tebadde kirala. Bobi Wine abakozesezza nnyo ensobi n'ereero bakyakola ensobi. Kati oli bw'alaba akaliro sente ng'azispendinga mu bingi n'enjuki yava emulema. Bamaze kulaba wano sente y'omusolo ne batandika okukola ebintu eby'amaanyi ebyo. Bebe Cool yalisuzizzaawo wa Maama Solomon. Omusuze wa muzigo omusuze waggwe ate omuntu tafunda mu nju kabaya yinzo ba yamusuza awo teyenyigaawo. Bobi Wine ayina ab'eŋŋanda ne Babi ayina abantu be kyoga Babi talina gye bamuzaala. Gwe oyo omukazi ye bwe yanoba alinga atugamba talina kikaaki waligenze mbantu bo kubanga yakkiriza ne balimba ng'atunula. Kakati lwaki yanoberayo yaligenze ewaabwe kubanga ayina ab'ekika kye kiswaza n'okuswaza. Balina omukwano ogwo gwali gubagatta ng'abakyala naddukire wa mukyala munne bwe bategeeragana. Waliwo ebintu bye mbasaagala kwogera naye kati kankulage nti Zowena Mukyotala kituufu. Kati abakyotala nze ate sitayiro gye mbamanyimu ndala nnyo. Abakyotala be bantu abatalina waabwe. Kati kankigambe nti ava mu kika gundi okujjako nti nze Kabaya nazaala mu mukyalo Omukyotala ne tuzaala omwana n'afuna obutuuze wano. Akati abakyotala bo bali bwe bati bw'aba ne mukyotala munne egindi agenda n'abeereyo okumala ebbanga sente bwe zigwa ku mwami oyo. Bebe Cool ekyo kye yakiwona ekyo tebaabimukola kubanga abakyotala be bantu abasinga okuŋŋaanya bannaabwe. Nina mukwano gwange aweza era baabimukola ebyo byennyini gwe bw'oyavuwala ng'omusajja omulala ajja namunju wennyini. Saagala kwogera muyimbi mukazi we Sudiru ye yamuwasa Chali wange ye bamuwasaako oyo naye n'agenda kubakama akasijja kwogera ye bamuwasa n'asirika musajja wattu n'asirika bw'ati omukazi era n'azaalira Sudiru omwana. Kati bo bwe batyo ono yawona kati okuwona kwe kaliro ka nsimbi ngulira engoye bwe ziti Bebe n'alaba nga ssente siina n'aga owaaye kansooke nkiteemu. Mukazi n'anoba kati bwe yajja emagere ne babimugulira kyakunyiiza ate bunyiiza okumuwa byobadde tosobola wali tosobola. Kati oli n'amugulira kati onyiigira ki gwe ate okusigala ng'olina obusungu obwo ebyo si bye byabaawula alimba. Kabaya ekituufu ekyayebaawula ki ekiriwa bibadde bingi si kimu. Oyo omwami alina n'ekivulu kye yayitako Bobi Wine n'atamuwa ssente naye ng'amuyisemu ssente bwe yamuwa deposit ezaasigala teyazimuwa. Bwe baamubanja yagamba bayimba biki ekyo nakyo n'akitereka. Bwe tudda mu birala azze atuyigganya katube ffe oyo kyali bwe twayimba oluyimba ne Bobi ayagala mulaasi oyo Bebe Cool n'agamba yaleese obuyaayi okuva mu Kisenyi eyo. Buyaayi nabwo tebulina makulu n'oluyimba terunyuma. Ye buli gwalabako oba Epas ayimbye oluyimba ng'agamba tasobola. Omuntu ne bw'aba tasobola gundi tekitegeeza kumugamba direct nti takola ki tasobola si kyabuntu. At least mugambe gezaako ojja kusobola. Naye Bebe Cool abikubawo nga bw'ayagala. Nze kakyanga ayogera simufunanga mu kigambo ky'amagezi bwe yavaayo okuwa omuntu amagezi wano bw'alemereddwa e London byeyayogera wabiwulira byeyayogera yagamba komaweeka oba biganye oguleyo akamotoka oteekeko ebipipa ogende naye ogule amafuta g'ebiri oyiwe ebipipa mu mazzi nange ekintu kyangu mugambe gula kapoloti osima amazzi okitegedde okole washing bay oba washing bay oba okola ki okitegedde oba ogatunda oba otunda mazzi agatagenda kugwa niye omugambye atagula amafuta atagula akapipa twala gwe gasiyawo ate mu sente olizakola ebweru ntono nnyo oba osobola okuzifuna singa oba okola emirimu gy'okola eri ng'ate towummula. Butereevu yali amuleese kubonaabona oba yali tamwagala ng'ayagala agwire ddala
eryalemereddwa ate amagezi gamuwa muziika kati newunya n'abo bakozesa abo bakyali mbu bamuyambako ekyoyo Bebe Cool yana ekyogamba talina makulu otuuka akyayinza kukola ki kati tulinza alubamu nga bwalowooza nti ebyo byayogera yebyayogera gwe walabako ba Red Sun ennyimba nga bazireese wano ebyo byonna kwerippira enyimba tebaziteeka ku gundi kuki tebazisa ku taxi zereeta zokka dekasebwe ennaku zino gambye embeera wano nenkwata essimu ensi yakyuka bulayi nonsomesa okulunda enkoko nkwata essimu wano nenkola vidiyo olowooza kiba kyetaagisa bameko giraba nti nakoze oluyimba ne lutambula ozambe yamala genda Kenya wadde yakubayo omwezi bwe yamala genda Kenya kati kitegeeza Bebe Cool upcoming yaddamu buto okitegedde mweno style ojakuba upcoming kati ozene style mpya ku promotinga muziki era sente yamuwa musolo naye omusajja temumwogeredde nnyo mwamugamba nga sente za State House yaziguliramu Zuwena mpale bikoze bitya ebintu bingi kyali kituufu era Zuwena gwe byayambala gwobimanyi gwomanyi byali alina n'omugulira enkoola gwobimanyi okyasaaga gwobadde otya nkyotala n'amayirungi baawukana yabimanyi Bebe omuze gwamulema mu maka ge kyetwavudde tumugaa sooka otereze ebyowaka mwali mwagala kuyigiriza muka musajja mayirungi kiki okitegedde kati batupowe bwe banaasirika nga Bebe Cool ffe nga tukuta wegamba gwe kasita aleetayo akantu bwe kati wali omwana komawo owedde kati nze ge mujja kunnyogoga n'embuliri temujja kwebaka gwoddamu Kabaya wasooka ng'otunyumiza emboozi eyo nga Bebe tannaba kujja byogera wajogera emyezi giweze mabega kozi nakomyawo covid yeyo abiraba ng'ogamba Zuwena yanoba yasooka nnobera waani alyoka agende wa Bebe Cool nga amaze okumunoonyaayo alyoka agende wa Bobi Wine oba yasooka wa radio bawaani naye nze gye namulaba yali wa Bobi Wine okumanya namulaba ne Zuwena ekituufu yerabidde ebintu bingi singa yaŋŋambye n'abaana kubanga ne ku lyato naliko n'abaana okitegedde yabatwala n'ebusaabala nkugambye babi yabatwala ebusaabala ku lyato naliko kakati n'abaana ebbanga eritali lya nnaku 3 wiiki oba wabula okumala akabanga okumala ebbanga eriri myezi 2 nga Bebe Cool awoza agenze aye singa teyayogera agenze abantu baali badde tebamanya baali wakanye ne bye naaliyogedde okitegedde neke yabijjayo aye nemmala nemugamba n'alabanga akaliro kangi n'amala n'abyogera kyandaga yalaba ebintu byange n'asookawo n'alowooza n'ajja awayiriza ate kintu ekyabadde ekyobulabe kusiiga pulezidenti waffe enziro gwe kikwatagana ne pulezidenti tasobya oli obadde otya gwe bameka abamwogeddeko ne basobya gwe olwaleero omanyi gye bali oba kyabajjukira nze abamu mbanoonya nobbanoonya sijjukira nkubuuza lutala aliwa kaliwa nga tolaba wabuyo atereeza ddwaliro terinnaggwadde ng'oyo talabika musuuza copyright lenaggwaddinga naye ogenda okulaba nga ate musuuza banne be bagenda omukuba banne bennyini be bagenda okuswaza musuuza wano naye nja kuwulirawo binze musuuza nkyamwagala musuuza abadde musajja waffe nnyo tubaamu yakola bubi nnyo ng'ate amazima agamanyi yali munnammwe naye raba Bebe Cool bebamusomeramu aze asoma ebintu ebyo byonna ne bigenda bireeta embeera eyo abadde Bebe Cool yakwatako akakoosa akamu ak'abayimbi n'akatwala mu bya ssente nga ye bw'ali neekolera maali ne kubaako n'emayanja we awo ne bavuga buli omu supiidi kino ekintu kyavaawo ekyokugamba nti Bobi Wine tamanyi kuyimba ebyo tujja bibuuza Bebe Cool ate ayinza n'okuddamu n'abyogera kati tukyali mu byakuyimba bino byakuyimba bino si byakuyimba
kati ye bwadda ate era naye ekyo kyamagezi gadda ekyo ekyokuyimba takyogerako ekyo yakivaako yakimanya n'atugamba by the way no yasooka n'atugamba nako bwekyamawula ne Bobi Wine kwali kuyingiza kitaata we mu nsonga ezaabwe n'atuuka n'okumuyimba statement zono bwenzi kujjirayo nnyingi yasooka n'aga ekyatwawula njaga talina magezi talina magezi kizze nakyo oluvannyuma nti nze sisobola kukolagana na muntu ng'oyo atalina magezi talina magezi bwatyo byabaamu naye ng'ate Bobi Wine agatta famire yo gwe nno naye gwe saagala nakuteekamu bakuzaala kubanga Bebe Cool yakula agamba mutabani wa minisita kati Solomon agamba atya olwaleero ekitegeeza Bebe Cool ne Solomon tubateekaawo ne tugamba alowooza ng'omwana omuto ate Solomon ng'alowooza bya kikulu kati kubanga bw'ogamba nti ono yakula ono obujega bw'onazze agamba ye mutabani wa minisita tokiwulirangako Mnezwena n'amubuuza naye tuli mu mbeera enembi bweti ddala oli mwana wa minisita ne mutabani wa minisita bulala bwonna buzungazunga naye kaakati mutabani wa minisita nga naye ali mu lumu bbiri wali ebiseera ebyo ng'alina n'ekagoofu n'alyoka ajooga abantu n'ayagala abeere yekka mu music industry awo n'agulirira ba DJ n'agulirira basimanya bapulezidenti yatuuka ku serigulirira ba DJ ne bapulezidenti ani atabimanyi ekitegeeza kino kye yayogera n'agamba asobola okulemesa oluyimba lw'omuntu okukubibwa ku radio oba TV yonna mu ggwanga wano agenda okukyogera yali yaziremesa dda gwolooza bakiwoko baaligenze mangu bwe batyo gomanye nvaawo gye baavaawo ba good life bwe bajja teyabawalana bangi bazaawalana tebinyuma ezizo gwe zinyume kati takyasobola ekyo nkibagambye takyasobola ekisooka takyalina kivvulu bayimba ku mikolo gy'enaalemu n'alinda boxingidde oyo si ye Bebe Cool yatugamba buli wiiki hiiti ku hiiti ziriwa tewali kakati wuuyo agambye wano ziganye kagenda Kenya gye yava kalitola nti azze mabega kyekiri kyegamba nti Bebe Cool ali mu kuddamu wamma bakamiliyoni baali tebannatandika n'adduka Kenya kamiliyoni awo amagezi gakomawo ye kati gwe awo otegeera ono munno yazzeeyo gye wamuleka tabapukamingi kati kubanga yatandikira Kenya azzeeyo gye yatandikira obugalo bwa Bebe Cool webale azzeeyo gye yatandikira teba ku kibuuzo kirala awo ye mumazi oyo azzeeyo kubanga nze nalisuubidde Bebe Cool okuba oluyimba ne lusala nsi ku nsinga tuli wano nga tavudde mu kifo ne bwe ntuuka okulaba Bebe Cool nga agambye Kenya gye lujja okuva eyo naye ennyimba zitambudde ennyimba zakubye zitambudde simanya circumference olwaganira ddala nze sijja kulimba siruwuliranga nako circumference sijja kulimba naye ku ssimu yange oba ku terwasala okujjako nalabye kano nga amaze osituka namulabye oba ne Nazizi ako nakalabye kalabiddwa ndowooza emitwalo ng'etaano naye Bebe Cool gwe nalisuubidde okulaba nti bw'ate oluyimba lulabibwa miliyoni nga 25 kubanga yagamba bannayuganda tuli miliyoni 40 naye asooka n'agamba mutimbagano guno naye ono kyali tategeera omutimbagano guno guliko abantu 5,000 kyokka bannayuganda tuli miliyoni simanya 6 kati bano tebankanga kati ate naye waayisiza emiziki wano awo wennyini walwanira awo yagamba ewata kitegeeza abantu bano tubalina yali ajerega Epasi namala nagamba Epasi kano kasajja kagezi nnyo bwatyo naye kati ddayo gye watandikira oli mutuufu nti Kampala bwegaana ogendako mu kyalo n'opanga oba bino byonna pressure ya mukyala ng'agezaako kati kola bisanyusa mukyala owaayi okusanyusa omukyala kwaleetera dde abantu ebizibu kubanga
waliwo omusajja yali ani Falaawo yagaba abasajja mwe mukazi wange munyiivu njagala mumusimbira olusuku mu bbanga njagala mumusimbira olusuku mu bbanga wali museewo amataala n'ewali ekintu ekyali ekizibu kati noono kyaliko mbu walampa Bobi Wine eri bajja kukuwa ebirungi omukuba bwe tosobola tebatusobola Buladi nze nkubulidde kyogamba ne bwakeera ku makya oba ayimiridde oba ayambadde batayambadde Bobi Wine yamuleka takyamusanga takyamusobola bwe tuba tugenda Masaka Bebe Cool tannasimbula Buladi tonnasimbula Bobi Wine yatuusa alya kyamisana okitegedde ali mu kulya kyamisana kabaya kati anaatuuka ddi oyo Bebe Cool kyakyatuuka wakati yakona era omulaba ebigambo byayogera yakona kabaya nawe kyogamba yakona mukkirize yakona abayimbi bangi bakonye wano ababadde abamanyi singa teyakona singa bye tulaba ku mukoddomi waffe Tanzania singa tubiraba ku Bebe Cool singa engeri gy'alina omukwano ne state singa ayina n'akasaawe k'ennyonyi 2-3 ntebe wali kale oba ikajjansi asobola okukakola eri n'agula ettaka eddene n'akateeka eyo ate gambye gwe mukoddomi waffe Tanzania agatta bu Bebe Cool ngaaga nga abiri kyokka Bebe Cool mu industry ng'ate bagigwangaliddemu bulungi nnyo abo abaana bakajja ba Harmonize baani ne basinga bano bakyali ate bazimbye ne zi brand Wasafi efulumiza abayimbi agambye n'abazungu beegomba okuyimbako naffe omwana we Tanzania ate nze ekituufu kudama ne Bebani asaba mu ne collabo kati Bebe yalina okusaba ate tasobola jimuwa tasobola oyo mwana tasobola by the Diamond bwe yali wano yagamba anytime tusobera ofunayo collabo ne Chameleone ate nga Bebe yali ku kivulu Aziza awo nkuba engalo kubanga kati kankulage lwaki omusajja oyo ayagala okuyimba n'Azizi era nze wano waffe wano mmanya Azizi ne bwe buli badde Azizi adda ku top Azizi amanyi music ekisooka music wa wano Bebe Cool agamba ayimba ne Bebe Cool tamanyi yadde kodi ya gita kati Bebe Cool yadde kiyadde n'emutagimanyi kakati Bebe Cool bayimba major chords 3 ekitegedde music oyo bwe tugamba nti kodi ziri 8 solo faz tuyinamu gye bayita re oba ti okitegedde nti mayina mayina wano tujja kunoonya oluyimba olulimu mayina nga 2 lutubule oyo omwana we Tanzania ayimba music ali mu kodi kakati gwe ebyo ebidandali bya Bebe Cool ebyo ng'ogamba ayinza okukuba wano si kumukuba wano tewali kati King Saya alumba ebintu ebyo Lady abadde abimanyi okitegedde Bobi Wine ayinza oyimba ennyimba 2-3 n'ayimbamu ezisumbuwa bali Promise nti ne wano ne tuloba nti olw'obutamanya music ffe ekijja kye tugenda nakyo bwe baleeta ekintu ekyali baddemu akawoowo nga Promise kati oli tabitegeera naye ng'ate olwo oluyimba nze mu nnyimba za Kyagulanyi ate ndulaba ne namba 1 nze nnina engeri gye nziwuliramu ezo ennyimba 2 ezo ogenda okutunulirako nnyimba ezisinga nga ziri ziri mu G, C, D ne bavuga ogenda okulaba oli akyusiza bukyusa avuddemu C n'akuba ne F ne G oyo n'ayimba zonna nga meja kati bali abaana bye beewala bayimba music nga n'omuzungu akuba ebintu ebyo awuliranga music mutuufu minus code kati bwe tuba mu solo faz ne tugamba do re mi fa so la ti do ziri kodi mekezo 5 kodi 5 kati kodi 5 ezo buli emwe inezigivuga bene etandise bwe banti yeggi kati ziri kodi 8 tugambe re eba mayina mayina ne tugamba T tugiyita diminished eri mu lulimi oba luki sijja kunyonyola oba Lujamani ziri mu 7 squad kati Juliana wana ayina ebintu byayimba
abantu era kizi kwegga era oli tajja kisaako bwongo nti akola transpose n'ava wansi n'alinnya waggulu koodi ezo ziba zikyuse okitegedde nti babadde bavuga nti weeziri wano koodi zizanyi tuzivuga gisidi ne kati agenda kudduka tugenda kukuba passing code tumutwale kati naye awulire nti ngwayo kati ngenda bebabimanya ebyo kati bali abaana b'e Tanzania bo kye basooka okumanya obusajja buyimba seriously tuve mbye nooma bayimba Wanazizi King Sir Juliana ani omulala ani Cindy ajiriraawo Cindy mwali Cindy mwali sijja kuboogera abalala kubanja kuteera Nina Rose Gaine Nina Rose okusinziira ku myaka gye ne byempulira byayimba koodi ze naye ayina ekyenjawulo ne kaakati mu biseera bineeno ebya Firebase ne Gargamel mwalimu esanzeeko ku eggaali ne zeesangako si gumu sebiri mbeera kye yabangawo era kwezalawa naye ogwasembayo twagamba nedda okitegedde twagenda embalala eyo ku kivulu kya Vision oba Vision kyeyo bukedde kiri eyo ne tugenda eyo twasangayo omwami oyo Bebekulu omuzalayi n'alyoka agamba musibe waawe ekitundu baali bufuweetera eri enjaga kwegamba okuzala kuzze kubaawo olunaku olwo twamutunulira ntuga niye musajja ono oba kiki musajja oba nene kabusengeraga ekitegedde gundi mmwe musooke muddewo ku woteeri eri ono omusajja amala ne tugaa tetuvaawo abeere wali tubeere wano naye era abakubunkenke yali atutya ng'atutya naye ku Kigunda ye n'afuna ku Kigunda bwe yabyogera ku luno ku stage bwe yali avaayo ne bamwambika abadde yasirika naye yaddamu tewamulaba ku miggo nga tebannamukuba masasi yasooka kukwata miggo gya Bobi Wine n'akwata emiggo abamu ekyo alina koko akakukwako aka Firebase ebyo byonna tajja kubyogera n'okutiisibwa okumbaddeko nti anoonyezebwa okukubwa olumu n'atya okujja yabimanye n'aleka ekivvulu ng'amanyi waliyo Bobi Wine ajja mukuba naye omumanyi Bobi Wine era Katonda abayambye n'abanga yadda mu byabufuzi empisa n'azikyusa n'azikuuma singa gwe kati ebyo bye tulaba e Kampala ebyombugaali mwazze mwakubye gundi nga mukuba mutya 11 ku makya buli omu azuukuka kyekyo tayali kyogamba bino bye tulabako ebya Palasombo alumbi akabiri ebyo kati akabira ate Palasalumba kabira ate okuba n'odduka teri kudduka mulina okuba kabira ne mugirekanga kabira ne bannyiniyo bagaate tujja kuddayo mwali balalamu mulina okukwata omukulu w'okabira n'atuula mu ttaka ate kati temukutte na mukulu kati tolaba nti Bobi Wine yabadde akwatira ddala biri ebyennyanja ebinene nti Kamirio atuuka neyeegayirira n'agabaayi mumugamba nsonyiwe ekitegedde ko Good Life bagezi nti ffe okkubwa katukolagane n'omusajja ono akasajja ako kaali kagezi rediyo yajja olunaku lumu n'abuuka n'ayimirira mu maaso ga Bobi Wine twali tuva kavumba eyo ng'ali ku sirika awo balinawo night n'obumotoka bubiri obutono buno bwopenirupu n'akalinnya n'akayita waggulu yali atamidde twali tuzzaawo n'esikaledi ku ebbali awo kkumu n'alaba Bobi Wine n'ajja n'ayimirira mu maaso ga Bobi Wine n'amugamba mwana Bobi Wine naye mwana olaba nange kati bwendi owakabi Bobi Wine n'agamba oli wakabi kati nno ffe tuwuuta buwuusi fenno tuwuuta buwuusi ng'olwo bwaga akaagala okujja okukola ki omutandika kirabika yali tamutegeera bulungi n'amugamba ne mwana kale biki n'agaya naye kati naffe era tuli baka n'amugamba gwenno kanyalwanda gwe okiregedde one kamanya omusajja si mwangu
yamugamba baali tebakunakolagana yasooka muzala wange ayagala muzala wa baga mwana Bobi Wine mwana kati mwali bakabi naffe tuli bakabi aga muli bakabi fenno tuwuuta buwuusi naye gomaye ebiseera ebyo fenno tuwuuta buwuusi alina ekirala kyayogerawo nekyagala omujjako naga gwenno Kanyalwanda gwe ye namutegeera naga omusajja bafuuka bakyali nnyo ate namwagala nnyo Bobi naga mwana era nga buli kiseera ge radio n'ebivulu ebimu kuba twagendako neeyo ku Queen Palace Emalabe eyo okuggulawo ebbaala ne radio ng'era kkiriya nnyo nze nagendera na mmotoka ya radio nenva mu ya Bobi Wine kubanga radio ye yali ayina ate ebirala byenjagala wali tugenda nani kuba ono tali mukubwa myenge ye tali mbya myenge essaawa ezo fe essaawa ezo nga tukubwamu ate kati radio aba ne kuleeti ya bbiya mu mmotoka mu super custom awo Guinness byonna bibaamu kati nga nina kutambulira wali ono awugenze n'oyo yayina ebyakabi ayina tabu kyokka banaye Kabaya n'emboozi zino banenjagala okubeera nga mbeebaza abalungi abatugoberera era abagenda maaso n'okuba nga mulaba emboozi zaffe nkyalina omukulu Kabaya ku Beyond the Newsroom kwoteeka SRK Media njagala okubeera nga mbasaba musubscribinge ku mikutu gyaffe gino ne video gimpere like esobole okuba nga etambulira ddala etuuke ku buli sekinoomu I don't know wendi nakyalidde Kabaya era ndi ku estate ya Kabaya wano wendi ntudde ku floor ya kusatu waggulu era ye view eyo gy'olengera tugenda maaso n'okuba nga oba oliawo tunyumyanyumyamukko olw'ebyo ebigenda maaso n'okuba nga bitambula most especially ensonga za Bebekul nga kakati Kabaya Bebekul omuwayo obubaka ky'obusembayo obukwatagana ku Babi nasoose ne munnyonnyola nga tutandika Bebekul ekisooka kamwagaliza omukisa nti yazzeeyo gye yatandikira embwapukamingi okwebaliza okumanya ekintu ekyo n'ekirala toddamu kumanyira kye bayita Bobi Wine ne mukazi we ensonyi wabula bw'onaddamu gambye kyenja okukola tojja kwebaka na mukazi wo ne mukazi wo tajja kubuguma ku luno naye ajja kunnyogoga naawe nnyogoge amaka n'abasiga tabudde kakati toddamu kyebwebwa obubaka saagala nnyo n'ensonga eyo tugimale saagala nziremu kukuubagana na Bebekul nga musindikira ebigambo naye atwesonyiwe aleke mukama waffe akole ebibi kale Kabaya nga maliriza mbadde nsaba ompeeyo abayimbi bo basatu abali ku chat essaawa eno ng'ogamba bano basatu bankolera recent ng'ogamba bano be bankolera ekituufu nnamba emu alina kuba Kingisa owokubiri n'omuyimbi wange wadde ennyimba simpya Nina Rose kati omuyimbi omulala Spice Dan omwami omu n'abakyala babiri Kabaya tusibula njagala okusibula bannayuganda nga mbakubiriza n'obbakubiriza ti ebintu by'ensomesa si bya bulimba ababigezezzaako babifunyemu era ku Idi nalaba abaŋŋamba nti Kabaya weebale bw'otunula mu comment section bagamba Kabaya watubuusa kati tulina essuubi lya myaka 3 mu maaso kati nsaba naawe ali eyo kozesa omukisa ogwo ofuna enkoko enkazi 2 bw'oba toyina ssente za mitwalo 2.2 empango onaaginoonya ewa neighbor kubanga enkoko ejjirimala emyezi 7 singa bagirinnyira olunaku lwaleero emala ennaku 7 oba 6 okuddamu ogirinnyira kitegeeza ogitwala ku mpanga emirundi ng'ena oba 3 kyekyo bwe bubaka bwe mbalekedde kale tweyanza Kabaya nze Deni agenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo tubatuusaako sente ezavudde mu nkoko ranks ndowooza oyinza okuba nga obalagako
enono ye mansion wetuli olunaku olwaleero n'omukulu Kabaya wetugenze maaso n'okubeera nga oba oli awo tukolera mwebale nnyo mwebalire ddala abamuwagidde mu kaseera konna n'abamubeereddewo mu mbeera yonna okubeera nga n'essaawa yo kakati oba oli awo tukyasobola okuba nga omusajja tumunoonyaako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.